okuva mu myaka egy'ekinaana nga bangi mutunula butunuzi, amatama munyenya bunyenya, mufuna bugombe, muwasa bakazi banyamulenge bangi. Museveni n'ategeera enzita ye, era Museveni n'agonza enzita ye. Jjajjaffe Omutaka Lwomwa mbazaayo emabega y'omu ku baagaana okugenda. Tukyali ku nsonga za Jjajja Lwomwa eyakubiddwa amasasi n'attibwa mu Bukambwe. Ensonga ze zikyalanda. Kigambibwa nti tebasobola kumuziika nga tebamaze kumulondera musika agenda kumuddira mbigere. Enteekateeka tebannaba kuzirangirira bagenda kuziika ddi, wabula bakyatetenkanya ani gwe bagenda okulonda addewo okukulira ekika ky'endiga. Ensonga ezattisiza Omutaka Lwomwa zikyali mu nvuuvuumo. Kigambibwa nti ono Kabaka yabadde yamaze dda omuwandako eddusu era nga ye Katikkiro wa Buganda addako. Abakulu olwakitegedde nti ekifo kyabwe bakitwala kwe kukola olukwesikwesi ne bateesa ne Mwami Museveni ayina emmundu ne bagamba tupangise ku mmundu omwami ono tusobole okumuggyawo. Era y'ensonga lwaki yakubiddwa ebyasi mu Bukambwe. Buli muntu yadde yeebuuza nti omusajja talina buzibu ku muntu, omusajja atali munnabyabufuzi ki ekissizza Omutaka Lwomwa? Wabula kigambibwa nti ekifo Kabaka kye yadde agenda okumugonnomolako. Oba wetwogerera bino nti Buganda ekyalina Katikkiro. Ssaabasajja yabadde amaze okulonda ng'abulayo kulangirira mu lujjudde nti Katikkiro omuggya ye Mutaka Lwomwa akulira ekika ky'endiga. Bwe bati abakulu lwabitegedde ne basalawo okumusasira amasasi agamuggye mu budde. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa, tutambula ne mu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa, abantu baakoledde ebyamagero bangi era bamutendereza. Abo baasomedde ku dduwa ze obulamu bwabwe bukyuse nnyo. Bwe gwatanaba kusomera ku dduwa ze, tolwawo omukubire ku ssimu ye naawe asobole okukuyamba. Essimu ye kwogenda okumufunira eri 0703 31 39 25. Ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Joyce Nabosa Ssebugwawo mukyala siri musonyiwa aga Katonda mu ggulu. Mukama taata ndi musajja Mukatuliki, nti Ekereziya njagala nnyo Obukatuliki mbwagala, naye Joyce Nabosa Ssebugwawo nja kufa simusonyiye. Joyce Nabosa Ssebugwawo nja kufa simusonyiye mu miransanafu n'abaana be n'abazzukulu. Joyce Nabosa Ssebugwawo aba yakwata abataka ba Buganda n'abatwalira mu 7, wallahi ya Mungu temumanyi ekitegeeza. Munange Omutaka Jjajjaffe oyo teyagenda, era y'omu abasajja abadde balinamu embavu n'eddiini n'ebigambo bye ebyasembyeyo ng'ajuliza Yesu, ng'ayogera ebigambo bye ng'agamba mukwatagane. Bano abakulu bwe baakitegedde nti mu kika ky'endiga mulimu entalo, kati njamuuliza sikuriputi nze mu miransanafu, bangi bababuzaabuza ku mulembe gwa Museveni ne muttika amatama muti ne muteerowooleza, n'osanga n'abakulembeze bangi nga bakkiriza. Vidiyo etandise etya? Abakulu bano baakitegedde nti mu kika ky'endiga mulimu entalo, mu kika ky'endiga mulimu okwerumaaluma, mu kika ky'endiga emisango giri mu kooti. Ne bapaledinga bulungi abantu baabwe okujja okutta Jjajjaffe Lwomwa. Ne bafuna na bulungi abavubuka ng'amannya gaabwe ga Ndiga, Sserunkuuma, Lujja. Gano amannya ga Sserunkuuma, Lujja ga kamera. Gano amannya ga Sserunkuuma, Lujja ga mu bigambo. N'ababuyawuya nabo ne bavaayo ne bakkiriza nti kye batugambye kituufu ge mannya. Munnaye Sserunkuuma ye yasse jjajjaawe, munnange Bugundi ye yasse jjajjaawe. Bannayuganda, Museveni bwe mutaamutegeere n'omutima gw'ayina omubi eri obwakabaka bwaffe obwa Buganda, tugenda kufa ng'ebiyenje.
Video etandise etya kati wano wendaga kakati omukyalo ono Joyce Nabosa Juliet Sebugwawo njagala katimba information yonna mwebuza amagezi ffe twamire ensana oba kufa tugenda kufa naye nga tubabuulidde amazima. Jjajja Feromwa yatiddwa essaawa zabadde 12 n'ekitundu. We bamutiddeawo mu kasitensen emmundu baagifunye na buli kimu. Era abantu ne bakuba abantu abo ne babatta. Jjajja Feromwa si yasoose okuttibwa. Bamaseeka mu Busiraamu battiddwa. Abaana baffe mu Nuupu ne battibwa. Abakatuliki ba kitaffe mu Katonda ne battibwa yadde enzita za njawulo. Kati njagala vidiyo eno ngitandike bulungi wuliriza. Emabegakaawo tubadde tusitudde olutalo nga waliwo ensonga y'okuvuma Kabaka. Ng'ensonga y'okuvuma Namulondo ne Ssaabasajja Kabaka okumuvvoola erinnya wansi ne waggulu. Ng'era mu Miransanafu ngenda kukulemberamu ekibinja ky'abavubuka. Mbadde tugenda ku kooti ng'ennaku z'omwezi 7 okulaga obuyinike bwaffe eri gavumenti ya Museveni, okutyoboola ekitiibwa kya Namulondo, okutyoboola ffe Abaganda nga batandise n'okuvaayo Abanyamulenge bawoza babasosola. Ne balowooza ffe tuli basiru. Ne balowooza ffe amagezi twagerabira mu zzaaliro. Wano mu Uganda abantu ki abasinze okuboolebwa? Abantu baffe Bannayuganda basinga bali ku mawanga. Ne n'otunuulira abantu b'eggwanga erimu nga batandise okutumanyiira. Mwe mulowooza lino eggwanga twazaalibwa kubeera mbizi? Mulowooza lino eggwanga bannansi bazaalibwa kubeera manga ga Buwarabu? N'otunuulira eggwanga erimu nalabye eriwala nga livuddeyo liri mu katambi batusosola. Munnange bwe tunaagira nga tugenda n'onono waffe n'ono wamwe ani yabayita? Ani yabayita? Sandyagadde mukome we mwalisaanidde kkoma. Abantu baffe mu Buganda babbiddwako ettaka. Abantu baffe mu Buganda batulugunyiziddwa, bali mu makomera ne kati bawambibwa ne batuuka ne ku extent esiyagibwa. Mwe muwa okusosola kwe mwogerako nagenze mu internal affair ne batampa gundi. Munnange batwogerako temutusiruwalirako tetubayitangako. Tukooye okutumanyirira mu nsi yaffe. Ebifo byonna ba DPC Banyarwanda, ebifo byonna ebisinga Abanyarwanda bali dominated be babikola, be bali mu kutulugumya mu bitongole ebyokwerinda. Nino otunuulira omusiru ng'ali mu kutumanyira. Ekiwala bakiteze yogera bino. Mwozi project etambula Masaka wa benkuŋŋaana bakuba. Kyagulanyi Robert Center president waffe tebamukkiriza. Okwo kusosolebwa oba mukirabanga ekitagira. Kati vidiyo entuufu kentandike wuliriza bulungi. Awo mbadde ngenzeeko walala ow'omutima omunafu gyesonyiwe. Jjajjaffe Omutaka Lwomwa omukulembeze w'ekika ky'Endiga yattiddwa. Era gutusinze nnyo ayibeene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna njagala okubategeeza ensonga eno mugitunule n'eriiso jjogi. Jjajjaffe ono yagaana omukyalo ono Joyce Nabosa Sebugwawo nga batwale wa Yoweri Museveni n'agaana. Ensonga eno n'agamba etyoboola obwakabaka baffe obwa Buganda. Era n'agamba mu bigambo bye nti Obuganda Ssaabataka era ye Ssaabasajja Kabaka. Lwaki abataka ba Buganda besitula ne bagenda mu maaso g'omukopi Yoweri Kaguta Museveni bamusabe ettaka? Jjajjaffe abadde yeekolera. Era jjajjaffe ono Lwomwa nga musajja yakuguka mu by'amasannyalaze. Era abadde alina edduuka lye Nakasero erya Bosa Electronics nga ssente ze yazikola. Abadde baamuteekako obufuzi. Wuliriza njagala wano mutegeere Museveni mmwe Bannayuganda alabuza amagezi. Museveni ne gavumenti basobola okuleetawo abalwana nti oyo si mutuufu. Nga bazze babikola mu madiini, nga bazze babikola mu makereziya. Ffe wano Mufaava Kibuuka baamuleeta okulwanyisa ekereziya Katolika. Ensimbi ne zimuweebwa. Era n'osanga embuzi ezimu ez'Abakatuliki nga zigenze wa Faava Kibuuka. Naye nga gavumenti ya Museveni yekitaddewo ebaawule. Ne babireeta mu Busiraamu, mu Bwakabaka, ne bagezaako okuteetawo simanya mu bisaze ebyenjawulo. Simanya ono Ssaabanyala, simanya ono ow'Ekkooki Kamuswaga. Naye nga gavumenti ya Yoweri Museveni yebikola. Ebika bino Museveni ne Nabosa Sebugwawo baatuula ne bafuna bano abantu abalwanyisa bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya. Ne babaguluumingawo
nenga bw'otunuulira ennyindo zaabwe ze zino nnyindo ndaalo okulaba nga bakuba obwakabaka baffe obuganda obuteekawo ekigo era jjajjaffe Lwomwa abasajja bano okumutta bw'otunuulira emboozi yonna n'amawulire gaddayibaatinze gawoza wabaddewo entalo era abavubuka abaamukubye baku kitundu eky'emmundu baazijjeewa era twagala okubuuza mwe abatandise okujejemba Museveni mwakamuyiga abo mwatusooka mu by'obufuzi Museveni yali agaddeko obwakabaka bwa Buganda era mwe abalowooza Nabbosa uliriza omukyalo ono yatwala abataka ali mu bbabuli ya kitiibwa ky'abataka era minisita Nabbosa waayisityo wa Museveni n'agamba mutta mutya omutaka mwalise bano abantu ba bulijjo can you imagine Nabbosa siri kusonyiwa amazima ga Katonda mu ggulu agamba abo babala ne bwe batta uliriza omukyalo ono emyaka ali mu gya bukadde akuze amagezi gonna yagalinnya n'agateeka wansi uliriza omukazi namwogera omukazi ono ngenda kumukuba nettatwe muli ku kisambi agiraga ensi ategeeza abantu ttatwe eyo n'omwana wa first born gyamuzaala nja mwogera kubanga omanyire obwakabaka bwa Buganda mugenda kutukyawa naye omuntu amanyiro abataka b'abatandise nemwe mujja looza ntalo bali mukendeeza abataka batuufu yayogedde bw'ati wulira Empire okusoka koze bujije tuwadde soko y'amaanyi nnyo obaye tusuubira muntu afaanana bw'atyo nti ayinza okufa mu ngeri gyafuddemu ebyandibadde bibeera ku bantu abalala naye siko ku sitandada y'omuntu ono gyabaddeku ngeri gyafuddemu sige uliriza omukyalo ono emboozi y'ennene byali badde bibeera ku bantu balala n'essono zeze embuzi Museveni zaawo bwa minisita njafidi entuufu etandike ngenda bawa information gye mutagenda kusanga walala uliriza ntandise ntya jjajjaffe Omutaka Lwomwa yattiddwa era njagala abantu bano wammanga mujje ku bidi eno information eno mugifune bunnambiro nga temunnaba kuziika jjajja Lwomwa ne pulaani zammwe ze mwagala okuyisaawo ensi ezitegeere jjajjaffe Lwomwa yene emmotoka yeyo piki abajjambula gye babaddeko n'emmundu eyo gye mulaba eyekiise awo emmundu eyo lwaki yekiise omanyi Obuganda bajjajjaffe gye bali n'empewo za Buganda tezifanga waliwo ensonga lwaki kino kyakoleddwa njagala muwulirize bulungi omusajja ono yattiddwa abadde musajja mwegayirizi abadde musajja musabi abadde musajja atya Katonda abadde musajja abasajja bazze omukuba amanda omuwala yannyumizza n'aŋŋamba omanye ebyange mbalaga muyinza olowooza ebyange bibeera ku likodi omuwala yuno gwe yabadde na information yonna ngiina omulaba oyo gwe yasembe yabadde mu motoka ye yuuyo miransanafu nga natuusewo dda ne mubuuza nampa information era akabinja k'abantu akabamuganya okuddamu okwogera mu mawulire kati njagala message yonna mugijje wano uliriza temugenda kutumanyirira wano mu ttaka lya Ssaabasajja Kabaka olw'okuba muyisaawo byammwe kati uliriza jjajjaffe Lwomwa yabadde aveeyo mu bitundu ebyekyaggwe mu mukono naye abasajja bwe bazze mu mmotoka ye mwonna yabadde ayogera ebigambo bimu Yesu njiri biki n'agamba Yesu n'awanika emikono n'agamba byonna mbikulekedde ebisigadde byonna bibyo abasajja ne bamukuba amasasi mukyala we yabadde ku sayidi omuwala ng'ali mabega amasasi ge baamukubye obulumi obwo gavumenti ya Museveni jjajjaffe bwe yafiiriddemu erimu lyamuyise wano eddala wano eddala mu kifuba ku myaka
omuntu gye yalirowoozezza nti emyaka egyo omusajja abadde yeekoledde era abeere bw'atyo. Njagala owulirize bulungi. Jjajjaffe Lwomwa abasajja baamukubye batya amasasi. Ngenda kulabisa abantu wano. Tukooye okutumanyirira abantu baffe mubasse mu nzita ate ne muteekawo embeera ne mubuzaabuza amawulire. Jjajjaffe Lwomwa bwe bamala okumutta njagala muwulirize vidiyo eno saagala musagali mbiki walooka ejja bbawa. Wuliriza akantu kano. Wulira. Ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga siina mundu bosa mukwano gwange yandabirira mu covid kati we nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakukola nange ne newaayo oba nfa nkole ki nfe naye ekintu kye yankolera mu covid kyansingira n'abantu ab'eŋŋanda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu babaddewo temumutta tumuleke tufune information abantu ne bagamba twakoowa kasita alina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa sefe nafena tumukola ki tumumanyi bw'abassa omuntu naffe katumutte nendaaja nanyera oyo omusajja yasigaddemu akalamu obuvumu bwonna bavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta naye ng'abantu ekyokola tebakola ki tebakirina then ne munnange omulala ne bagoba oli weyo bamutuuseko ne bamutta naye uno nalwanye nnyo nga tebamutta yensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde. Omusajja ono baagala kumukwata eyataasizza mbu lwaki yasse omuntu era gwe okuvaayo kwogera mu mawulire naye nga yeyataasizza n'agumya banne n'abagamba basse bbosa basse jjajjaffe bano abakulu essaawa zino ne bapulaaninga engeri gye bayinza okukikola. Njatuwuliriza omukulu ono era mbabuulire nabbosa Ssebuggwawo yasoose ne ku mulambo nojja ne bannammwe wuliriza. Oluvannyuma omukazi w'edduuka kyava agamba ow'emmundu n'emmundu yiiyo kati mukugamba nti emmundu yiiyo omusajja ameesimakuddeko agenda kukwata emmundu. Kangende mu maaso ne vidiyo. Jjajjaffe Omutaka Lwomwa Yesu wabaddewo entalo mu kika ky'endiga era ab'ebitongole ebyokwerinda ntegeezeddwako mu pulaaninga okusaanyaawo omusajja oyo amannya ge mwategese mu Sserunkuuma simanya lujja ne bannayuganda babatunuulidde n'eriiso jjogi. Abaganda n'abakulembeze bali mu Bwakabaka bwaffe ensonga eno bajjajjaffe pulaani y'okubatta weeri era nze mbagamba waliwo omu eyali Kyaddondo omukyalo oyo enzitibwa gye yattibwamu byonna bibadde bibeerawo bangi temwagala kubyogerako. Kitaffe mu Katonda Cyprian Kisolwanga Ssabepisikoopi w'essaza ery'e Kampala yattibwa buttibwa. Bishop Yohana Batesta Kaggwa yattibwa buttibwa. Seeka Nuhu Muzaata Batte yattibwa buttibwa n'abantu abalala. Museveni ne gavumenti ye omuvubuka gwe bayita pressure ensi n'abantu babadde balaba nti waliwo ekitagenda mu maaso. Twavaayo wano ne tukola vidiyo nga tugamba lwaki omuvubuka oyo poliisi n'ab'ebitongole ebyokwerinda pressure bamukwata mu nkwata ng'omulangira era ne bamuleeta mu kkooti ne baagala okumuwa beiru ne bakola buli kimu. Njagala obategeeza omulabe wa Buganda tatudde era nja bategeeza bajjajjaffe abataka b'obusolya mwegendereze nnyo omukyala gwe bayita Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo azze awa information naddala abantu abakolera gavumenti ya Museveni okusaanyaawo Obwakabaka. Era Joyce Nabbosa Ssebuggwawo famire y'omugenzi Ssebuggwawo eryawo enkumba yankubye essimu ne bagamba omukyalo oyo abafumbirwamu bufumbirwa ne missoni zonna zazaakola nga zaagala okusaanyaawo Obwakabaka bwaffe naddala obwa Buganda. Wuliriza message. Jeno Katumba Wamala munaye Jeno Katumba Wamala Mukama yakusuusa era n'akuwonya abatta abantu. Katumba Wamala weesiimye gwe muwalawo munnange nga tebannamutta yali yeeyagala era muwalawo ng'atambula bulungi. Ono kansala wamuyitako Emigisha Sharon yawambiddwa nnaku 3 emabega n'atwalibwa muwala abaana baffe badde babawamba ne babaleepinga. Katumba Wamala njakulagako kubanga wenzijja olabika obiriisa mpiso. Njagala owulire message y'omugenzi gye yayogedde Katumba Wamala
nzijemba kuwe basajja mmwe kubanga tetwagala kutumanyira mu nsi yaffe uli ajjajjaffe ebigambo byayogedde ti omuntu omwana we omusajja we omuntu we akoze ekibi n'olwekyo tube n'ensonyi tuseera nga tutya nti banaawulira batya naye okusingira ddala tya katondawo katonda anaawulira atya katonda andaba atya okoze kino okoze munno ekibi naye katonda akutuulidde atya n'olwekyo tubeemu n'ensonyi buli kaseera nga tutya abatuli waggulu n'abali wansi abaana bo oyinza okuswaza famire eyo yonna ng'okoze ebikyamu mubimanyi ebyo bannange olwekyo mbajjukizaako obujjukiza ku by'empisa kozi twagala okusoma abannaye abaana musomesa Katumba Wamala yoyo musajja gwe basse kati njawuliriza emmesegi eno njakugamba wagambye emundu erabika yeyatta ne muwalawo n'okaaba amaziga Katumba Wamala bw'otuula otomanyi yali agenda kutta gwe bw'otunula mu magezi g'oyina Jeno Katumba Wamala olowooza ani yali agenda okutta era ajja kubuuza Jeno Katumba Wamala wakolawo ki ng'otegedde nti abo abasajja b'okolera balina emitima emibi oba wasirika busirisi Jenaali Katumba Wamala ebigambo bye wayogedde ku lumbe byantuuseeko era njagala owulirize bulungi message eno ey'omuwala eyabadde ne jjajja bye yayogedde ate nkuwa information muginoonyerezeeko tugenda kunoonyereza ku nsonga y'okutta jjajjaffe omusango naguwambye wulira tubadde tuva Kyaggwe Katosi nga tuva ku kyayo w'essiga Ssekoba ne tutuuka nga tutuuse ewaffe ne tuyisiza ku stage gy'Elunguja owa booda n'atuyitako ng'aweese omusajja ng'alina ekisawo nenjagala okugamba jjajja nti yiira era abasecurity guards emmundu bazitambuliza ennaku zino mu bisawo jjajja nanneesooka n'agamba oyo mukyamu yakyogedde emirundi ebiri ogwokusatu ne batwekiika mu maaso omusajja abadde alina ekisawo n'ajjamu emmundu jjajja n'awanika bw'ati emikono n'agamba yesu nange neŋŋamba jesus ne jjajja mukyala abaddemu n'agamba jesus n'astopinga emmotoka n'aggulawo oluggi n'ayagala ofuluma ng'ali bw'ati tebaamuganyiza musajja n'akuba essasi erisooka teryavuze ne liyitamu direct mpaka mu bbuutu Katumba Wamala owulira jjajja bwe baamusse ng'alaba amasasi gajja mu bulumi obw'ekitalo era Katumba Wamala jjajjaffe bamala okumutta ng'omusajja omukkiriza erinnya lyabadde akozesa ennyo era nga lyalaba erinza omutaasa lya Mukama waffe Yesu Kristo kati njajjeno Katumba Wamala gwe njagala nnaka ennoonya wano nkuwa emmesegi yo wayogedde ebigambo bino weefuula otomanyi baali bagenda kutta abatta muwalawo wayogedde bw'oti ffenna tugenda naye lwaki omala obulamu bwa munno bw'otaleeta mu nsi lwaki okomya obulamu bwa munno muntu bw'otaleeta mu nsi mukulu wange omugenzi nkooyo oyo yalinanga akayimba agati tuli mu lugendo ffenna tukola ki tambula tuddayo wa waffe muggulu teri agenda kulya nsi eno teri ne bwona owayirira eryenkana wa bwe bubanga bwabadde bukyayi nga wali yatumya abaana bano yatumya abasajja bano okukola kino kye bakoze naawe ensi togenda girya era bwogenda ogirekawo bakupimireko akatono ako mukaaga kumeka ne bwe baba bagenda okwongera kaloga taakomaawo eyo mpanvu nnyo togenda girya ekikuttisa munno kiki bannaye twekube mu mutima bannayuganda twekube mu mutima tuveemu omutima ogwo ogwekko omutima ogutayagaliza omutima ogwagala okugyawo bannaffe era nze bwe mpulira oluusi ennaku zino ebigambo ebimu ebyogerwa ebyokuwalana ebyokukola kimpulira bubi kubanga ensi yaffe omusumba ono ababuulidde
yemukosa esinga obulungi mu nsi muno naye ate ffe ffennyini bannanyiniyo ffe tukola ki Saba Katumba Wamala obubaka obwo bweyogedde Nsaabugende wa Yoweri Museveni. Nsaabugende wa Yoweri Museveni ne mutabani we Muhoozi. Mwenna atira sitintaana. Muganda wammwe tumwine yayogera. N'agamba we shall shoot you. Bwe mulinnya mu kwekalakaasa nga kaluka wedde ali luddawa. Lokecha ali luddawa. Mmwe abali mu kuwamba abaana ba Nuupu. Mmwe abali mu kutulugunya bannaddiini baffe ne mubatta. Abaana mubawamba Bolivia Lutaya mbatadde mu makomera ebbanga lyonna. Message eno njagala egende eri obwakabaka bwaffe bwa Buganda abakulembeze mwenna jjajjaffe Lwomwa n'ekika ky'endiga. Byebyo ebyatuuseewo mu kika ky'endiga. Obuyinike bukyali bungi. Abaganda bali mu kutya era basattira. Katumba Wamala ayongedde okuwoza ku mmunyo oluvannyuma lw'okubeera nti ne muwala we yafa mu nfa y'emu ey'amasasi bwe yalumbibwa abazigu ne baagala okusanya obulamu bwa Katumba Wamala. Mukama yamubikkako akasubi naye ate muwala we ye teyalutonda. Bigenda mu maaso, bibuuzo bingi, ansa ntono. Beebuuza nti kigendererwa ki kye battidde omuntu ono, kubanga abamu babadde balowooza mbu ntalo za kika, naye nga ntalo z'ekika kitwebuuza nti bannayuganda aba bulijjo mulimu ayina emmundu. Bwe ziba ntalo za kika, kale ab'ekika abalina entalo emmundu baagijje ku ani? Era lwaki yabakkiriza ebbawo emmundu bagende bakola obuyeekera ku mutaka w'ekika eky'endiga? Olutalo twayingidde okulwanirira obwakabaka bwaffe. Kuba Yoweri Museveni y'omu ku baasooka okunafuya Ssaabasajja Kabaka n'agamba the Palace of Mutebi. Era nga beene bwe yakitugamba n'agamba tetulina buyinza. Kyova olaba tugenda kuyimirira ku magulu gaffe abiri. Nze ndi wa Nuupu naye ndi Muganda. Gwe bw'obanga oli wa Nuupu nga toyagala Buganda, genda offe. Genda offe. Era tonjagala. Kubanga ne mu Nuupu abamu bakibaluma bwe twogera ku nsonga za Buganda.